Basaliddwako emitwe wabula nga abalala bafudde ekiziyiro oluvannyuma lwa bannaabwe okuteekera ekkomera lino omuliro. Bino okubaawo kiddiridde obubinja bw'abamenyi b'amateeka mu kkomera eryo okulwanagana akamu bwe kabadde kagezaako okuwamba ettundutundu ku kkomera eryo. Bano bateekedde ekkomera lino omuliro ssaako okusuula emisanvu mu makubo agagenda mu bisenge by'ekkomera eby'enjawulo ekiremesezza abasirikale okuyingira nga n'ekiddiridde kwe kutandika okuttiŋŋana era nga kitutte kumpi essaawa 5 abasirikale okukakkanya embeera. Gavumenti etegeezezza nga bwe yabakanya edda n'okunoonyereza ku nsasagge eno era nga buli akyenyigiddemu ng'akyali mulamu wakukolwako ng'obuyinza bwe bulagira. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasibe battiŋŋana mu ggwanga erya Brazil nga ne mu mwezi gwa May abasibe abasoba 55 baafa oluvannyuma lw'okulwanagana so nga abasoba mu 100 be baafa mu mwaka 2017. Brazil y'ensi ey'okusatu okubeeramu abasibe abangi mu nsi yonna era nga bano bali 72,667 okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu mwaka 2016 nga n'abasinga ku bano bayaga. Ate abantu 17 be bafudde n'abalala 12 ne bagendera ku bisago eby'amaanyi mu ggwanga erya Pakistan. Ennyonyi y'amagye bw'egudde mu nnyumba z'abantu mu kibuga Rawalpindi. Abantu 5 abadde ku nnyonyi eno bonna bafudde nga n'abatuuze 12 tebalutonze. Okusinziira ku batuuze, ennyonyi eno kika kya King Air Turboprop ebaddemu abasirikale abadde mu kutendekebwa okubuusa ennyonyi era nga mu kugezaako okuweta n'egwa mu mayumba g'abatuuze bw'etyo n'ekwata omuliro. Abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro bafune obujjanjabi so nga emirambo gitwaliddwa okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza ekiviiddeko akabenje kano bwe kugenda mu maaso.